ekomyawo ennyama awakana alabire ku Bugingo omutuufu ajja omutuufu azze kintu kyolina lwaki okigaya kimala kukuvaako olwo n'ozuukuka emirundi egisinga nga tekikyadda nate nabagambe okuvira ddala emabega eri abamu afumirigano lwa covid yaggwawo amakubo bagasumulula leka kuwonyabonya muntu muveeko genda gye wali olaga kinambira akuliranye nti jjawo lavuyo ebicupuli gwewafumirigana naye olwa covid talina ssanyu temulina ssanyu tomwagala ne bwe bamukubikira tewenyeenya kati nga tannafa tambula ogende gye wali olaga amakubo maggula ensi bagiggula wangi okwagala abantu laavu yabaggwako abantu tebalina laavu yabwengeya ddala baagala bintu kati abaana babasalira amagezi omwana asamba mupiira bulaaya eyo muwalabu bamuyita akimi omukazi yamufumbirwanga alowooza nti ali mubba tamutemyanga nako ne beeyagala tebena kye batakoze omukazi neyekyalo nagamba balibosinge nafayiringa ngaayagala bagaba n'ebintu bagabalire wakati namugazi sina kantu ebintu bya mami sina kantu ebintu byani era kati okumanya nga abawala abasinga obungi tebena kwagala bw'oyambala t-shirt nga kuliko hakimi tewali ayimirirawo oli abawala bonna bagana alaba omuyaaya alinga munne twabategedde okwagala mulisanema nti olina okwagala okwa ddala oba weggamye enkuba okwagala abamu bafumbirwa kubanga wamwe wafunda nonoonye wagazi abalala bafumbirwa kubanga wamwe tuwali mmere n'ogenda ofuna omuguzi w'emmere owa buli lunaku abalala bafumbirwa kubanga tolina fiizi n'ogenda onoonye omusajja n'akusasula fiizi z'abaana bo kati lwamala ozisasula agenda okukwatako ng'ekyetaago kyo kyawedde wabadde oyagala fiizi bisigadde mulisa naye bantu wafumbirwa lwaki okwagala lwaleero ngenda kwogera ku bantu babiri njogedde ku muvubuka oli mmemba wa wano eyeekana Katonda emirundi ebiri kati ngenda kwogera naye ku mukyala omukyala yansindikira akaodiyo naye nga kawanvu era nene muddamu kaodiyo nga kawanvu nnyo naŋŋamba obusungu bugenda kulemesa buli kintu naŋŋamba alina omusajja buli mukazi gwe yeegomba alina omusajja yagamba ku lulwe zinali manyi nti omuntu bwati ondiyo obwomu naye waliyo abalala agamba bwati nti omwami we kyekirooto kya buli mukazi bwatyo bwagamba naye n'agamba bwati nti amuvuma naye neyeewuunya n'atambula n'avaawo okwo talina mukazi mulala n'agenda abeerako mu woteeri esande engezi nga ne mu woteeri waali bambi alipootinga mukyala ndi mu kifo bwekiti bw'oba onjagala wendi naye nasoose neewogomemu ng'ali waka alinga enswera avuma wundi singa amaplaying day audio kali mwandyewuunyisa avuma ye yennyini yeemanyi nti avuma naŋŋamba naye nsabira mu sizoni eno ey'amagumu amakalu kubanga ndi ku ndebolebo za kusubwa na kufiirwa mu za muzaalidde abaana babiri nga bwe muvuma n'okkuba tanzirizanga
Ekitundu kiri nti nsaba nsiiba era Mukama agenda kusuula. Naye ebintu by'omanyidde ddala nti gwabikola okyakola byaki? Era ne mugamba mu ka audio ne mugamba basomesezza sibalyazaamaanyiza basomesezza bulungi. An enemy revealed is an enemy defeated. Omaze okutegeera nti osunguwala n'otabuka. Omwami n'ayolona ssente mu woteeri n'alinda ennyanja eteeke n'akomawo ng'asooba. N'atuuka ewaka nga wakyuse si egwoli. Bannange nsanyusa okulaba n'osiika eggi n'okola otya n'apaakinga n'ayingira mu nnyumba n'abatwalako out. Yaŋambye bo buli wiiki basanyukamu omulundi ogwo ate basanyuka ogwo nga mwami akomyewo. Mu wiiki basanyukamu omulundi gumu. Tolaba kati nga bw'osese bw'otyo obanga obeera n'omwagalwawo. Naye bwe n'obeera n'omwagalwawo ng'alinga yawasa ekimotoka ky'entalo. Ebiseera bye tulimu si byangu. Abantu banoonya ssente ne zibula. Nadda ewaka nga naawe oli kizibu kirala. Mbulize nemba nti oli kizibu eka. Muwala wange nakusabira era nkusabidde nkuwaddeko ekyokulabirako bano bayige. Omuntu n'oba n'omwami ng'okimanyi nti oyo omwami buli muwala bw'atyo. Buli muwala akwekana bw'amufuna aba ateredde naye nga gw'omuvuluga. Ekintu ky'olina lwaki okigaya kimala kukuvaako olwo n'ozuukuka emirundi egisinga nga tekikyadda nate. Weddeko tambula ne Mukama, totambula na busungu. Tambula ne Mukama, totambula na kasunguyira. Totambula na bukambwe, totambula na kyejo, totambula na byakika. Abantu abamu bakola ebintu n'awaliza ebyekika. Owulidde abantu bangi abatalina kwagala ennaku zino. Nalaba social media juzi nga sheeka imaamu ng'atabuse atabukidde abavubuka n'abagamba mwayi muli wano obusiraamu mubusomako bitundu. Nolabanga munoonya ssente abamu nga mugenda mu bisiyaga waliwo binnamwandu ebirina ssente. Allah yagamba atya? Genda ku kinnamwandu geno kisigaziza ebintu. Kale abamu enjigiriza ereetera abavubuka okunoonya ebintu. Sheeka Mwamula bwe yatabuka yanyiiga naga ndi temumanyi na bubaka bwa mutume. Naga nfa kyogenda okunoonya ssente z'ebisiyaga. Namwandu alina namwandu bwe yatula erinnya. Namwandu wagundi ali awo atudde. Walayi muli eyo muli baba. Genda weetiba ekinnamwandu. Ye maama yabulira ebigambo ebyo mutumidde wakati mu njiri. Kati nze nvuma bimonde yalunda bimonde. Bera Mukama engaleza amanyi oba amagezi gaze. Amagumba gaddako ennyama bw'oba n'eraavu. Kinambira abantu basatu laavu ekomyawo ennyama. Awakana alabire ku Bugingo. Nkoze mu by'okwewaako omutulisi. Nze Yesu we yansangira nze nali manyi bwe nali. Yesu yasanga ngenda. Mwaka gwa 92 ne nzikiriza Yesu. Ne nali nabo bonna abatakkiriza Yesu abataafa bakovu. Era balavu bwentaddeko omubiri. Rukundo ya Yesu rukunde kumeho. Sende zono omusajja tiziriika. Nteeka okuba ngenda kufuna $1,000,000 ya dola. Basaba ne bannyaba okubeera mu kalina omutali laavu. Mubeera mu kazigo kalumweji nga mwagalana.
otambulira mu Prado mu Range Rover n'oweebulira wekka nti bano bafumbo, omu atunudde bundi bukyo, omulala atunudde embaale. Okiwulidde bwe kye ŋŋamba? Naye laavu etandikira wa? Gwe. Do you love yourself? Bw'obanga gwe weeyagala n'oyagala Katonda ogenda kwagalwa era naawe ogenda kwagala. Tutegereganye bulungi? Amagumba ng'oyagala amakalu gonna gatereere, kola ku bintu bina. Ekisooka, yagala Katonda n'omutima gwo gwonna, n'ebirowoozo byo byonna, omwoyo gwo gwonna, na buli kikyo kyonna. Ekyokubiri, beera muntu eyakyusibwa, karakita, standardi. Beera ku be bayita abantu balamu. Leka kubeera mulala emisana ate ekiro obeere mulala. Number 3, laavu yebeere laavu. Bw'oba tonafuna gisaana gitereke. Kinambira abantu basatu. Buli wopima bwoti ng'olina laavu entuufu, ng'oli aleeta ekicupuli, zaayo laavu yo. Omutuufu ajja. Ngambye omutuufu ajja. Omutuufu ajja. Omutuufu azze. Bw'olanga Sudani teziriikako naye nzifunye. Njagala amagumba amakalu gatuule ki? Laavu gitereke ofune omutuufu. Omukyalo omu ow'ekitiibwa mu kibuga yayimba oluyimba Kagabe mayengo nga mangi ku nnyanja twagobako tunywedde. Munyambe mukayimbe mpulire 1, 2, 3 go. Kakati ne babakufuma naye nga laavu yakwatagana. Tewaliwo kisobola kubajjawo. Mukyuka bukyusi nga mutunulira abavuma. Kiki y'ovuma? Nvaako siivuganye naawe. Bigambo byange si bingi. Omwana si. Somebody shout hallelujah. I say hallelujah. Naye kiki y'ovuma? Nvaako siivuganye naawe. Bigambo byange. Njagala mbateekeko amafuta mugendere mu ssanyu, muwangalire mu ssanyu, mubeere mu kwagala, mulabe ekisa. Laavu eyaddala efuna abavumi nga bamanyi kano ke balikoodize mwawukanye. Bagenda okulaba nga musala mukamu. Oli yagamba nti eryokanga n'etonya. Tetulaba ensiisira besenkana emyoyo. Kiba kirungi ne mufuna ebibatawaanya mu laavu. Ensi n'ekakasa nti mwajja mwakola ki? Ekyokubiri kiba kirungi n'ofuna ku bizibu. Abakudduka ne bakudduka n'omanya abayaaye. Ozeekola interview akeetama akunooka kuba ensawo n'okumyawo akasero n'okaza wakajje n'otuula ne bakubuuza ekibuuzo. Have you taken the rubbish there? Yes. Okay. Ready for interview? Yes. Are you sure you are ready? Yes. Interview ng'ogikola nga bagamba oshakole.
ng'ofuluma n'etaano omulimu gwo gukomyawo. Waliwo omwana eyadda n'agamba nti akasero ke mumpadde simanyi mistake yabaddewo naye wansi obadde emitwalo 5 n'afukamira bulungi n'agiteeka ku mmeeza. Abazze okukola omulimu abantu 30 29 baabawa 5 gya bwereere mugagga tafiirwa. Ne bafissaako ne bamugamba you ready for the interview? N'agamba yes. N'akola interview omulimu ne bagumuweerawo. Naye mu mbeera eno nga bweri buuliza neighbor singa ogenze kola interview nga wansi mu kasero ka kasasiro waliyo $5,000. Mbawadde chance mu debating n'abali ku radio n'abali ku TV. Waggulu waliwo kasasiro w'empapula ensaleesale enjuseyuse wansi waliyo $5,000 zisibiddwako kalababandi ng'ebyo bisule kasasiro mu buli ngeri yonna bw'obunzike kasasiro booti ebiri ku ntobo oteeka obiraba. Abagamba nti nkomawo n'50 n'ezuwa bakama bange mwanike emikono. Alinda. Can it happen? Wano wetulaga. Nambira neba nti nze ndokoka lwaleero. Kigambire neba nti ndokokera wano lwaleero kubanga ntegedde akagambo trust bwe katabera mu bulamu bwo amagumba amakalu tegavaawo. Agamba nti njagala kwogera mazima ntwala amafuta gange nga ag'amazima 5 sandizi waddeyo naye kati nkitegedde njazi waayo wanika. Yesu agira alinda obudda tukyetereeza. N'ekisembayo oli yagamba nti when you lose money you lose nothing, but when you lose trust you lose everything. Kinambire neba yuko lusungu. When you lose money you lose nothing, but when you lose trust you lose everything. Ng'abasibira 5 olwaleero mbasabira amagumba gonna agabadde amakalu n'embala ya royalty mubeere loyo. Bw'oba oyagala omuntu mwagale beera mwesigwa. Bw'oba oyagala Katonda mwagale kyuka ofuuke ekitonde ekijja. Twogedde ku points 4. Relationship with God number 1, character number 2, love, genuine love number 3, trust number 4. If you have those 4 ensoma zo gigoza wanike emikono gyo.